Banange. Kino kimala batudde mutunyenye. Kati nfudde. Kati guweza omwaka mulamba nga ani muki? Ya, kati mu anniversary. Zenga Dr. Katogemu. Because it is very important. Amina. Nengamba nyinza kola ntya. Project eno najagala ninga nti kati singa siriwo singa tetubikola ki. Nenga nti bonna abali mu estate eno tugenda kufuna munna mukisa atya. Ng'ovudde ku plot gy'ogenda okugula. Tugenda kuwa plot ya bwerere. Ngeri. In fact yesukka ne mu 5 ku 10 oba esukka mu decimals eza futi 5 ku 10. Eyo tugenda gigaba tutya. Buli omu ajja kugamba nze, buli omu ajja kugamba nze. Tugende mu kalulu. Era tewali agenda kalonda kummwe. Ssentebe yagenda okakola ki? Tugenda kusoma amanya limu ku limu kuba singa tubadde tugamba gaba ploti. Mwanyina zoli yandigitute. Lwaki? Oyo gumulaba ndooza yakangulako ploti ezisoba mu 10. Eyo family namba. Naye obwenkanya mujaga nti mama kati naffe tunamala gula ploti ezo ati mu kaseera kano oyita Mirembe Maria Biikira Maria omusiraamu jukira omusaalo kati tugenda kusooka tulabe plot season na buli omu alabe wantu we. Buli omu alabe wantu we, buli omu amanye wantu we nti nze mpita wano ne wano ne wano ne wano. Bwe tumalirize yo plot fena tugenda girambulira kwe tugenda okubira akaki. Kati tusooke tugambe nti kitaffaali mu ggulu ng'emikono giwa. Era ssentebe nkukakasa tugenda kusoma linnya ku linnya tumale tubuzinge tubuse mu kabox kali transparent ne ssentebe tetugenda mukkiriza kutunula gy'akola ki? Agenda kukola bw'ati. Akajjemu tukakole ki? Tukasome. Mukyala Nasaaza aliwa? Mukyala Nasaaza akyali mu kubajja. Tutambule. Mukyala Nasaaza ava wano bw'ati n'akoma ku jjinja lino nadda ku jjinja liri nadda ne wali ku kkubo yasooka ku ki? Ku kkubo. Omukulu Zimula Wudu aliwa? Mukulu Zimula tuva ku jjinja lino. James je mikono mugundi twanguwe. Tuva ku jjinja lino Mukyala Nasaaza. Ne twambuka ku jjinja liri oba olirengera. Kati ne tudda ku kiwaanyi kiri. Waliwo ejjinja lyawo. Mutuufu ndi musanyufu nnyo ate ogule wantu nga mulimu ebibala by'otandikirako. Emicungwa giigino. Akaveera kakano emiyembe nnoze. Emiyembe tunoze. Tubadde tulina mu kulya. Gino micungwa. Wantu ndabyewo walungi. Wantu tewalina tabbo walina kavyu akalungi. Nga obeera wano empewo zikufuuwako ez'okunnyanja. Ennyanja yeeri. Byonnungi obeera eno n'olengera eri wali ennyanja eri wali nawulidde nti waliyo ne beach side eno. Emiyembe mirungi nnyo mulimu emicungwa. Twatandikidde dda mu kukungula. Kale kwegamba ekintu mwongere ddala mu maaso twagala kujja na ku phase 4 ebibala obirabye ndowooza. Ebibala bye bino biri mu poloti yange. Nze natandise dda okukungula. Abadde balyako nga tebannaba kufuna lukusalo. Bave ku miyembe gyange n'abakwata. Kiki ekisigadde olindiridde ki? Ekisigadde ninze kalulu. Ninze kalulu poloti gye batusuubiza kweno phase batuteddemu ekirabo nga bwe bamala otulaga poloti nga bwe bagindeze poloti yange tugenda mu kalulu. Agiwangula yagitwala. Chairman waali twagenda kuba kweyagalira yagenda okulonda obupapula asome erinnya eryo yanaaba wangudde. Era ndi kusaba Mirembe Maria bonna mutegeeze Mukama akalulu akampi nkesunze nnyo chairman mukwata mu box akwate mu linnya lyange. Mbalaba muli basanyu. Tulinze kalulu. Tulinze kalulu kuffe. Wakiri kakwateko omu.
Ne wakana kwata omulala tujja musanyukirako. Asabye ekimala akalubako. Ku mwenda. Tusabanga buli lunaku Katonda y'amaanyi. Twatandise jjo emisana. Kati agula makubo. Esewo. Kale katulinde akalulu mukesize kamazima na bwenkanya. Kamazima na bwenkanya kubanga kuffe tewali agenda kukakwata. Ssentebe w'ekyalo kino yagenda okatukwatira. Kakati kitegeeza kamazima na bwenkanya teri kukiika nsingo. Era ono waba gwe kakutte kitegeeza asinze kunza emikisa. Kanungi mujongere maaso ebeerewo nga buli kafeeza akabeerawo tugenda n'enteekateeka eyo maaso ey'akalulu. Omuntu agamba kangule osanga mukama wange ajja kunnyamba nnondera endala ey'obwereere. Kamazima na bwenkanya kuba kuffe ffenna tekuli agenda kulonda n'ogu wabula kyemani w'ekitundu yagenda okukwata mu box ajjemu akalulu asome erinnya. Saawa ya akalulu box eriwa ploti okulonda wa mukalulu anti gye wetulaga. Saawa ya akalulu bannange mujje naye nga tetunagenda mu kalulu tusooke tulambule ploti gye tugenda okukola ki okubako akalulu zinadde okunywa. Ate entwala omukisa gukkiriziganye kammale kasabira. Amiina amiina. Mukama Katonda ayinza byonna, gwe Mukama Katonda agaba omukisa. Abaana bo bonna abali wano balina omukisa naye beetaaga omukisa ogw'enjawulo oguba mu mukono gw'omugabi. Mukama leka essanyu lyawe lirabike nga liyita Mukama waabwe lugonvu ng'ajjukira olunaku lwe luli tikati gwe guweza omwaka. Mukama kitwalibwe nga bonna bakijjukira nti omukisa guno gwava ku kujjukira olunaku luli. Mukama Katonda njagala abaana bano bakkirize ti buli yenna ali wano alina omukisa era yenna agenda gaba n'omukisa era ekigenda okuvaamu kikkirizibwe nti kubadde kwagala na kisa kyo. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe asinga byonna. Amiina. Tweyanze nze banteerewo ate ne estate eddako era nayo tugenda kufunayo omuki omwezi guno gwonna paka omwaka nga ssentebe banange kino kimala batudde mutunyenye. Wanji ssentebe tulonde banange tulonde nzire munyenye ssentebe atunulewa ssentebe jjamu banzikiriza okusooka okutabula tabula awo mukkiriza nonza akantu kamu nsumulula mulaba asumula bunone bwembuyiwa Bahati Imamu Bahati Imamu Ntindi Mwebwa Tugase banange awangu temumuwulidde yaluwa yonze wano ye Bahati Imamu Ntindi Mweba yagase wano kati wano enjogera egamba nti ayina yakola ki bana enjogera egamba nti ayina yayongerwako abadde ne plots 3 wano kati agasseeko ey'okuna era ngenda kola order ekyapa kye nga kifuluma bakigatte kyonna wamu n'eribadde gamba mbweno close kati naye oli musabi wanyi oli musabi banange kyekyo fena tukkiriziganyiza alina yayongerwako bani abaga sente bazikwate bani abagamba nti tukaddemu zino ziri bbiri zino ziri sobalabye era twagase alina yayongerwako Bahati afunye omukisa iye era ffenna ne tukkiriza nti alina yayongerwako naye ate ne Bayibuli egamba
nti emmeeme gabaagaba amazima sebo mukama wange mukama akwongera omukisa amina kino kyokoze amina tekisangika tweyanziza amina ssentebe yakusabidde Sara wuuno ne dokita n'asaba mwami Bahati sebo kuliko okuwangula era tuli wano tuyimiridde ku poloti yo sebo nange ndi neighbour Dr. Kiwanuka ne wa Aisha awo kumpi awo tuli wala nnyo poloti yemu so tukusabidde ffenna it is very good waliwo ne neighbour ojja kumulaba